Lubega ng'atunda bummonde mu katale k'Omundeeba yatunudde ebikalu oluvannyuma lw'okusangibwa lubona n'obummonde obubbi. Okukwatibwa kiddiridde okukola omuyiggo okuzuula obummonde obwabbiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero, bwe batyo ne bagoberera obummonde obwagenze buyiikayiika okutuuka ku mulyango gwa Nnaalongo Waasula ng'akulira ebyokwerinda mu katale kano Edward Sekandi bw'annyonnyolamu. Omutalo yazze gye n'akwata mu ofisi yaffe nti bamubbyeko obummonde bwe okunoonyeza gye bwayise manyi w'obuyumba twasanze wali obummonde obugenze bugwagwayo era nga bukatakoli omukyalo oyo twagende ku makya omulala gye tugujje mu nnyumba ye nga bulese mu katale obutunda tumukwata n'agamba nti nno yabujje kibuye nga twanemunde temunswaza nja kusasula naffe tetukoze kumuta poliisi wano. Bamusikasikanyiza nga bwe bamutikka obummonde wakati mu bakyala okumukuba olube n'okumulangira obubbi. Scovia Nabachwa nga yennyini bummonde obwabbiddwa yeewuunyisizza abantu bw'akawaŋŋamudde nti ye yasala Lwera tabbibwamu. Bamukaziza n'akkiriza okusangibwa n'obummonde obubbe wabula nga waliwo eyabumuguzizza bw'atyo n'akkiriza okusasula emitwalo 12.5 singa tatwalibwa ku poliisi. Atwaliddwa ku poliisi y'Omundeeba ng'akulembeddwamu omusajja obwedda alangirira ku kizindaalo nga gwe batwala bwali omubbi. Bw'atuuse ku poliisi yeegaanye ebyokusangibwa n'ebibbe ng'agamba bamulumiriza bamusibako matugambuzi kumuliisa ngo. Era bwe mba ngenze ng'obudde bw'okulaba yanguzizza. Oleni nti towe eggaali n'aleka. Ne mukama bw'otuuka nga sinatuuka tobuteeka wali ku kkubo bajja bbuba butwale wali w'ensula nze ne pangisa ali mu kaliga. Atwala poliisi y'Omundeeba Moses Mulamuzi ategeezezza nti bagenda kubuuliriza era gwe banaagwa mu buufu avunaanibwe. Omukyalo omwo simanyi bulungi erinnya lye kati tugenda kukola tugenda kunyonoreza bulungi kakasi oba yakikola oti yakikola oba yakikola tugenda kumutwala mu kooti. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.